Olwaleero Uganda yeegase ku nsi yonna okuza olunaku lw'abakozi ng'emikolo gibadde mu kisaawe kya Mukabura ekya St. Leo's College Fort Portal. Ebikujuko by'omulundi guno bitambulidde ku mulamwa ogugamba nti okutereeza obwenkanya mu bakozi kibasobozesa okwongera amaanyi mu mirimu gyabwe. Eno President Museveni abadde omugenyi omukulu era atuukidde mu kulambulanyiririza abasirikale. Abakulembeze abakulira ebibiina ebigatta abakozi eno gye basinzidde ne basaba pulezidenti okuwuliriza abasuubuzi b'omu butale obw'enjawulo olw'ensonga nti babinikibwa ebisale bingi okubukoleramu bw'ogeraageranya ne bizinensi endala. We would like to appeal to you on behalf of these small business people and market vendors to institute some investigation into these outcries. Bano era baloopedde pulezidenti bannayuganda abatwalibwa ebweru okukola kyokka omuwendo ogusinga ne gugwa mu mikono gy'abantu abakyamu ne babulwa ne we beekubira enduulo. The cries of some Ugandans who are trafficked, abused by either the agents or employers, sometimes including instances of extreme torture, assault, molestation, among other inhuman forms of treatment, is still existent. Please stop wasting my time with the job, lack of jobs. The jobs are there. What is lacking is vision. All those children who are going to work for the Arabs, they shouldn't be going there. What are they going to do to work for the Arabs? President agamba nti okutandika business kyangu e Uganda olw'ensonga nti kati Uganda erina amasanyalaze agawera ku ssente entonoko n'annyonnyola n'ensonga lwaki amasanyalaze gaali ga bbeeyi gye buvuddeko. We are doing well. We have got surplus electricity now, but it was distorted by your corrupt people. On Bujagali, behind my back, they went and make an agreement with Bujagali to bring what they call private capital with very expensive terms. So that was what is distorting our tariffs, our electricity prices. Otherwise, they will be low now. Oluvannyuma pulezidenti awadde abantu 58 emidaali abakoledde ennyo eggwanga lyabwe mu sseeri y'abakozi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.